gyatambuliramu kati Namyalo yena kilo nga na mubiri kati ayingira mu kinaana wolabira omuntu nti embera gyalimu ye mufudde kyali kugejja Namyalo osobola okufuna Museveni ku mwendo gw'ekiro nti no kati ebintu bya muhozi n'ekitawe bigende kompola kola emirimu egyakola ki egyakuweebwa n'ekya ne muganda Namyalo tosinga kadaaga Namyalo tosinga kale kayihura tojja nakola 1% ya kale kayihura aliwa tojja kola 2% ya mama Mbabazi politics wena ali mumwesonyo tukole emirimu tia holoza bokabe bazaala abaana okitegera ndo she is very arrogant very stupid very aloof kati ayina kitadaza nyisa mbu akosa sente ze mbu ayina sente ze ziraninga office yasooka n'atugamba ayina enkoko emitwalo 10 zajjamu sente zitunda amaji Namyalo ayina enkoko 8 yayina enkoko 8 n'embuzi 4 n'embwa 6 kubanga musamize ayina essabaawo ate ekyo tetukimanyiko na ate kyewunyisa zonna footage nziyina kwagala Namyalo kino nakyo kankugambe from today kuba staff bo bonna ne bateekawo akalulu kakyama teri akuwa kalulu yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza abatuuza ku radio 4 ne radio 7 abanene mu government sente bazizzayo mu treasury ziddayo nga beziri mento okukola tebabikoze so either baziweereza oba zabbwadda buli mwakya mu Kampala n'ogwa mu Kinnya waliwo omwana w'omunene ali Harvard asoma buli wogende mulago notasangayo ddagala waliwo omwana w'omunene ali Oxford asoma nga sente bazibba Namyalo Hadija ono bino byetukayanira omalako Hajati wize Namyalo namuwako school fees yes Omiga Shumba nga nimbi asoma nazimuwako ate nali nabyerabira oyogera ku ndayiranga ntya Allah bwe mba nimba Katonda mpe ekibonerezo yennyini yakizijukiza nti Mr. Kashwa tukyajjukira wampako sente ate n'ekizuula luvannyuma nti yali annimba wamuwako sente yes namuweererako yennyini yakinzijukiza nga twakatandika simu ka Uganda 2013 yawo kati nkitegeera luvannyuma nti yali aŋŋamba nti asoma naye nga tasoma yali tasoma njagala Namyalo ajjukire bwe twatuula ku Speak Hotel Namyalo tiyasoma yakoma mwezi 4 anedde ekyo sikimanyiko ate gwe gwani gwe Gashumba gwe kungunze Frank Gashumba gwe kimanyiko yakoma mwezi 4 ojja kuwayo obujulizi obwo banakuyita ate waliwo ne file endala ejja yakoma mwezi 4 Namyalo Hajati Wizeye Namyalo ekiteeka se Wuzeye era erinnya Wuzeye lya bavandimwe siririye simuvandi maleetera tugenda kuleppuka si Wizeye erinnya lye Hadija Nansereko yakoma mwezi 4 primary yasomera Buganda Road Primary School Olive n'agisomera Sumaya ku Lwemasaka kati kyeyakola ng'omukujjukujju n'anoonyayo omuntu gwe bayita Hadija Namyalo yasoma amateeka waliwo omukyala looya ayitibwa Hadija Namyalo kati yeebatiza linnya ly'oli musango mu mateeka impersonation bw'abanga weesirikire tujja bwe kibanga kituufu Hadija Namyalo gyali twamunoonyerezaako Hadija Namyalo eyagraduatinga 2008 Namyalo tasobola na kuwandiika Nansereku tasobola na kuwandiika paragraph emu mu luzungu ongamba otya nti oli lawyer you are an advocate of high court nga tasobola na kuwandiika paragraph emu okiwulira so yoyo so tiyasoma Iran wa mateeka abirete I was told wa Iran nze akugamba ndi munda eno information jemba wanjijja ku Pentagon ate bino bye balimba mu Uganda omuntu omugezi ali omu mwenaremu ye Yoweri Kaguta Museveni ye pinako ya magezi gonna NRM eriwo lwa muntu aliyogo Saabalwanyi Yoweri Museveni bano bonna badvisor bola badvisinga sikyagala sikisabirira njagala Katonda muwangaze Museveni nafa ku ssaawa 4 ku ssaawa 4 n'ekitundu tewali NRM yes namutulye nafa ku ssaawa 4 ku ssaawa n'ekitundu wabeera kuba ye mugezi structures on nas manyi bikibira teri kubanga Museveni Katonda yamuwa ekitone fena kitayina ne baba takiziganya n'abo ali willing okuwuliriza I've met Museveni countless times
gwe Gachumba ogamba ki kati alinganga mutabani we Jane Muhozi Kainerugaba Muhozi first son akuze tena kyatalaba nebo boyo gane Muhozi wewunya n'okwewunya mukaka munyonyo nga jenkomeza first son nakubuza gobadde olowooza otya tukole tutya akuyita na mwami Gachumba comrade my brother jagala kumusinka you get it nolaba yankofu nolaba bazamufuula bayita bazamufuula namyalo yalina kahali ya kamiliyoni 12 keri atambuliramu kati namyalo yalina kilo nga na mu 2 kati ayingira mu 8 wolabira omuntu nti embera gyalimu ye mufudde kyali kugejja Barack Obama we campaigning mu 2008 yalina enviringa za gure nga za black bwe yamala mu office emyezi ena ne zifuka za white stress mu Uganda njala munda go omubaka bamulonda ku Mande nga ayina kilo 42 wiche eddako weggwerako nga yingidde nkaaga kitegera ndowooza ngaki ekirala kye wali ngaki kyobuuza ngaki so nga coming up ne idea nga njimuwa ngagamba beautiful conversation izo ndankyaziina kakati nenga namugamba nti nze siri muwagizi we NRM nze into this business nze njala kiri mu swap deal nze ngenda kukolera branding nze ompe business kuba t-shirts kuba billboards n'ebirala okuva mu Oktoba nga tutambula bulungi mu March ngenda okulaba business zange balala bazikola ngenda mu office mubuuza kiki ekyagwawo munange muzeeyi yangambye n'abazzukulu abalamba business ne mubuuza abazikuba be Kongo kati ng'omusajja omugezigezi nengende waji Moses Kigongo ye national vice chairman we NRM yes. Ndabe nti oba nyina omusango gwe nazo bananyiza namyalo atuli consiring namyalo yagana ku meeting Kigongo yagana ogenda yo yes nengende bino byenjogera ndaira nga ntya Allah nenda ba Captain Mike Mukula national vice chairperson Western Eastern ndabe abayinzo tuli consiring namyalo nagana omusinkana nenda ba David Mafabi olya ne Sheikh Gugu oyo era naagana she's babaita zamufuula money and power reveals who we are kati nzizeeyo sente omanyi office ye Museveni agitadde mu sente ne Museveni newunya sente zeoteekoomu use office ye tezina impact yonna office of the national chairman of the NRM nsibawo njagala namyala ayita abantu nange empite nga situsomba office ya namyala buli muntu basasula musasule okujja oyagala namyala ebere wali agabade mujje nange mpite nawo gambe namwe mujje olaba asinga buli bantu babasasula busasuzi bagulira tewali agenda wali batamuwa transport refund mwemuke movement situina transport refund oyina okufuna ezakulese nezikuzaayo wewunya mwami Museveni okuteeka sente mpitirivu mu office nzija kakati bwe yategeera nti ngenda kuwandiisa kintu kino bakikolamu obuyaye bungi nnyo era akulira URSB mukyala Mase ne mukimubuulira URSB eyo eyina abantu balamu decent people ne mulimu n'emiyaayu mu URSB mulimu kawuukumi waliwo akasajja bakayita birungi kalike kawuukumi ulira ne ngamba lawyer wange sisuubira justice wano ne tutandika kakati ne tu exchanging empapula lawyer wange kyasooka okunsaba bakita computer stamps ne mubuuza kye kinti ndaga emirimu gino mwagikola mutya okugitandika nembimuwa byonna from the scratch nangamba kino kyenjagala bisigadde bindekere omanyi bw'oba okola artwork oyo buli change gyokola computer egiri gyesalinga bw'oba okozesa Mac abamanyi bino ebintu babitegeera Mac bw'oba olintinda n'okolerawo ekintu bweba eriko ka modem ka internet nogende nansana erera ganti change yoyo kubiro gikoleddewa nansana kati obujulizo obona etu URSB ne Buganda kati nga kwebagala okugobera omusango ne Buganda ulya ne batugamba nti omusango namyalo gwe nze siwabanga ko namyalo ye yawaaba bagenda gusala ng'ennaku z'omwezi 19 ate bagenda situgenda kubeera mu kooti bagenda gutuweereza online nga 19 17 kiro sawa 3 loya wanga nkubire simu nti batugambye omusango gwanchanga 18 tekibangawo mu history ya Uganda kooti esobola okuongezaayo ku ensala netesobola giza maaso giza mabega 18 tunoga 17 bayina gusalanga 18 bayina guweza via email kakati nze loya wanga nkubire nga 17 batugambye gwa 18
a day before nti saame kati 2 kitundu nga ngenda 2 n'eddakiika 2 nali ntuuse ngenda okulaba abakozi ba Namyalo yonna batandise okutuuka bannamawulire ne ngamba bano basuze bategedde ensala kyovola musiru takoppa kuba Namyalo enzija gye yajjamu ne pompu ng'ekulagira yabasuze bakoze eki amanyi ensala era ne basa yamubulanyize ne bamawulire ekyali wali nze nno ndi omu bayira we yaguza amawulire gonna buno bufeke bloggers nze Gashumba ndi ogu nze ndi atirare nkukubira buli wamu wokola ki woli kakati oyo mujega oyo kawukuumi birungi okumanya naye mujega mu nsala yo manyi bwe yagambye nti obujulizi Namwalo bwalese tebulaze nti ye yakola ekintu kino ne Gashumba obujulizi bwalase tebulaze nti Gashumba yakola ekintu kino tiye kitata yeta kirinamu kakati oba Namyalo si yakola ekintu kino se Gashumba kyava mu ggulu kyobuuza si kya Gashumba si kya Namyalo kyani yagambye kyani yakiresaawo anti bamuwadde sente alina okubanga yalidde kino njagala nkikubulye ffenna tuli basiru omanyi mwe mutaddewo embeera nti buli muntu musiru sebo birungi oba Namyalo si yakola ebintu bino oba si Gashumba oba kitata naye yabikola kyengamba aje Namyalo wakati ayagala nnyo mwami Museveni atunogati ate yasinga obutayagala mutabani we olumu namubuuza Namyalo osobola okufuna Museveni ku saa muwendo gw'ekiro nti no kati ebintu bya muhoozi n'ekitawe bigendeko mpola kola emirimu egyakola ki egyakuweebwa n'ekya ne mugamba Namyalo tosinga kadaaga Namyalo tosinga kale kayihura tojja nakola 1% ya kale kayihura aliwa tojja kola 2% ya mama Mbabazi politics we nali mu mwesonyi tukole emirimu olowooza bokka be bazaala abaana okitegera ndo she is very arrogant very stupid very aloof ebikolwa bibiri bitya anzanti yangambye mu Njasama oyogera ku bikolwa yangambye mu nze Njasama kati alina kitadazanyisa mbw akozesa sente ze mbw alina sente ze ziraninga office eyo yasooka n'atugamba alina enkoko 10,000 zajjamu sente zitunda amagi ajja sente mukoko n'ateeka mu office oba ojooze Yoweri Museveni kati nze Pentagon yange Namyalo alina enkoko 8 yalina enkoko 8 n'embuzi 4 n'embwa 6 kubanga musamize alina essabaawo ekyo tetukimanyiiko ate kyewuunyisa zonna footage nziyina njagala ondage emigongo 10,000 manyi oli ku radio yateekawo embeera mbu sente ziraninga office ziva mu nkoko ze n'agamba alina n'olusuku eka 20 mu mukono mulimu omuntu alina eka 20 kati kye yakola olumu n'agenda emukono mu katale n'agula amatooke n'agaleeta ku office mugavudde mu lusuku lwe omanyize bwe mankola n'omuntu nga mpa sente nga mugagga ne bwafuyisa ku kkubo ngamba ekyo kyokoze kye kisinga obulungi kubanga osasudde naye wamuwaana kubaze namugamba nze ogwange guli wamu ku branding ebisigadde biki bibyo olunaku lwe natya bandange sente z'omuwa musolo omukyalo yavaako wano n'agenda eruweere eyo mwagenze gabo bambuzi omanyi atambulira mu konvoyi yamuloka nnya senior presidential advisor Gasia ayina eggulawo ekkubo ayina Land Cruiser mwali ayina drone n'eggalawo ng'agenze ogaba embuzi 6 sente z'omuwa musolo okitegeera nze misuse of taxpayers money time ejja kutuuka buli muntu amisusinze sente z'omuwa musolo ku mulembe gwa Yoweri kugwa General MK mujja bya accountingira yagenda gaba bubuzi naye ng'akozeseza billions olumu yali agenda e Masaka n'atuuka eruka yaawo n'ajjayo bando 2 za million 2 n'azikasuka mu bbanga awe ku bantu baliyeeko nkola ya kisappe tosobola kuwininga abantu kwagala Namyalo kino nakyo kankikugambe from today kuba staff bo bonna ne bateekawo akalulu kakyama teri akuwa kalulu kino nakyo kankikugambe kati lutwabadde ku URSB yaguze buli munnamawulire gwawadde 5 gwawadde akakadde bavume Gashumba bakole ki bano abawandise bino babaguze buguze everything bloggers bukyobwo Gashumba lerererere Namyalo nkwegayiridde njala nkola samale bwete so tekinaggo ogambye fe tuli balwanyi mugenda mu kooti twalujja eruwere tuluyingiza kampani tutwala ekigali paka Kinshasa mugenda mu court tugenda mu high court enja high court wetampa justice tegenda mu Supreme sorry court of appeal wetajimpa Supreme Court banna Uganda batona bayiye ebintu kino nze ndakiyiya Namyalo manyi ompulirize gendo naabe kati manyi oli munene omubiri wagejja
naba nkwegayidde oba toyina tawulo njeru awakagigule leero mala okunaaba gyesiimu wenna sigala ng'oli bukunya otule mu dressing mirror obuuze omuntu gw'olaba omubuuze Gashumba yankola ki bw'okimala kikola genda weebake ku kitanda kyo tunule ku siiringi obuuze ani yayiye ekigambo malako jjajja tova ku maini n'ebiyigenderako ekirala baawe naye mwakisa wakinansi ate si mulimo kati wulira baawe bwakutya bw'alaba ng'oli shapu nnyo akukuba ewa namyalo mwabalowooza oyinza omumubbako nze sobola kuba na namyalo nze abantu bange sibe bannamyalo bino bajja kutwala mu kooti obitebye obusamize si busawo antwale kati baba buli walaba omuntu omukujjukujju ngalina enamyalo kuba namyalo twayogeranga emirundi nga 10 olunaku ndoza naati anti obakasajja kayinza okuntwalako ki nze abantu bentrendingira mu saizi abantu bazimanyi kiteewuluza waliwo jjajja omukwano gwange yaŋŋambye nadde mubuulira naŋŋamba URSB teziri menti nakusala misango ng'oyo judgment gye yakoze baabikolawo kuteewuluza bantu ontegera ndowooza 99% emirimu egibaweebwa ku making sure nti bali consilinga abantu era nze first time lwenaapiringayo nabagamba nze bino byennyina mu sitooko njagala bintwalibweko ekyo nkikole ki nkite t-shirt zennyina zonna za yero ani anagula t-shirt eza yero tezikyasobola kuddayo tokyana gyozita ani anazigula so mwe bannanga abatuwiza ku radio 4 ne radio 7 bino ebintu walimu omuntu wulira nga tulemeddeko nga tulina reason wateeka mwezizo ekyalo ekinnuma ensi yonna erowooza ffe bagashumba abanyarwanda bali mu kweyagalira mu gavumenti eno naye n'akatono ke njagala okukola bakansigyeko. You get it? Can you convince any other Ugandan nti Gashumba tali part with this government? You can't. You can't. People think you are part and partial. Wonderful. Nene ka service kenjagala okukola nako bakansigyeko akatono. Ochulia. Atenga abantu bazo oli munnaabwe. Nze ndi munne wa MK. Ne mu State House I have many friends. Abombe sagala kwogera wana abali kusaidia yange bangi. Mu State House omo. Ku nsonga eno nga bali kusaidia. Yo, yeah. Bangi nnyo. Bamanya amazima. Waliwo minister yangamba twali twebuuza. Omukazi wetubeera ne mu meeting talina kintu kyali ayogedde nti kitwala nti yajjawo amagezi gano. Minister bwe yangamba. Nganzi. Nebakat kumbe you are the brain behind it. Oh tutegedde. Kati engabana ye yabya ddiiru. Ngabana kulya. Nze singa yanzikiza nga nkyakola emirimu egyo ensi yali tegedde. Byali gwereddeyo. Ya ensi yali badde manyi nti omukyalo oyo mugezi. Singa yandeka nena myalo namukola ki omwaka guno nga gutandika mu bantu be nasabira abatano naye namusabira wasabira na myalo yes omwaka guno olunga tukyakolagana esala yo bayekola kati namusabira nga abere bulungi alwaninge office olutwa tukyakolagana kubanga twayawuka mu maachi awo yagala kimu lwaki togamba nti Gashumba bw'aba yakola lwaki t-shirt size mutwala ompulidde nkugambye nyina t-shirts emitwalo 8 ziri worth 800 million owulira bambuulire nti nazansobi bweti bwe kyetaagisa na apologizinge you get it gwe lwaki tolumirwanze ayina emaali mu stock ng'ate batwala ya mulala nze observation zennawa nkyaziyimirirako abatuuliza kambadde mu observation no toziddamu kubanga okizanye twata nobudde situyina baga nti either tonna sasulwa oba oyagala kudda mu bantu ate ku bantu ndiwa kati ndimuwa ku weekend twadde mu bantu emachini nze ndi mu bantu ate nekyamukamba bulire mwabe nale muze temunsasula nze siri ku payroll yonna yenaliyo nze siri mukozi wa government I don't have an obligation and a duty to defend NRM because you guys don't pay me siri ku salary yammwe sina musala gwammwe gwenfuna sina mafuta gamwe genvuga sina yo kirandi cruiser kinene nti kyamwe mwakimpa sina yo kadabo cabinet mwakampa otegera ndowooza tebalina kye bali bakuwadde wadde kati mba defending ki actually muina dombo jali opono jali ani omulala mukwano gwange walusimbi waliwo ministry number eya ICT national guidance state house ina fragile for department siba kiri kyekirala ICT limu basatu ba minister bajje ba defending NRM State House nababiri walusimbi ne Faruk Kirunda webale nnyo media center jeryo fono pondo nze njala mulete pay slip nteno ya Gashumba kwasasulirwa hompulira
bali bakusubira ku ba defending ninako ndoza by the way waliwo mukyala gwe nasanze nangamba mbu nali manyi watu joininga naba joiningirawo no bwe mwagala Gashumba jaba defending munteke ku payroll zamwe mumpe at least milioni 5 buli mwezi bakuba defending guba mulimo ngabwe nakubanga t-shirt za omalako jajja tova ku main kiri kyali kyeyo Mwami Gashumba government jo sabula encha neggulu mulimo bwe kuwa sente kanko obayirawo n'omubi awensinga n'okwagala Nasa Road ogimanyi Nasa Road buli posta yonna y'ebyobufuzi gye kubirwa abaana abasinga okubeera ku Nasa Road 99% of opposition gundi zaina ne musije bazikubira posters gye bazikubira kankubuzemu ekibuuzo singa go badde opposition ngenda singa badde opposition ngenda ali mwina containers yalo kujje mu Mombasa tozireta nga nze ndo zireta bansasule nzijjo ninfuna se ya ngawule business nokola singa if I was recruited into an area of this government terms and conditions chiba chinkakatako 24 hours of defending image ya government kuba ndi kumusala muti mu byawula abokola mbankola guli kuba mulimo oliaga yali amanyi wabajoining si bajoining angako osinzira no kubaga nte wegatanga ku NRM si joining angako NRM si joining angako toli wa NRM ntia by the way I've never belonged to a political party 1996 I supported President Yoweri Museveni as a person nempagira Dr. Kizza Besigye siwagira nko FDC mundageyo kadi FDC yenyina muti mu byawula towagira nko Mwami Museveni kugambe na mwagira 1996 namboze tyaliko mu NRM tyaliko mu DP tali mu NUP agenda kweza nga limu emuke movement muti mu byawula omanyi so byebyo guba mulimo namboza jabega tako guba mulimo ngabe olawe MC radio 4 eranga Coca-Cola ati 10 ku 14 eranga Pepsi Cola kimwino kumanya mwawule emilimo kambuze ekirala singa funye contract encha mu KCCA kitegeza mpa nkolya government yeno nedogeze kola mu byawule kiba kyeyo ate nabano benyini bolaba balekana ku social media tewali muntu go bayinza kuwa mulimo mwena alemo mubano atagukola by the wanyiziza banji ku video ejo wakoze abena alemo mu government banyizi munyige gasiya munyige that is a very strong language banyige oli yankwira kandi nonno musajja wo yasusse bambulire ya mafuta ge bali bampadde nsiba ntambula Uganda yonna bambuliyo double cabinet yiyo bambuliyo kirandi kuza nti kicho bambuliyo ticket je bali bangulidde ngantwa vulinga bambuliyo jimu je bansasula membership bandagayo medical cover je nyina buli mwezi nti bwendwala NRM ensasulira then venyi defending oli mukambwe eri NRM nakuzino no teri muntu alaba kigenda massa tali munyivu kubigenda maso mugwanga yes nabano bonna atenkusesaaji information esinga jetuwa abenali bajipa bali munda kati kankwe example teri alaba bigenda mu maso mugwanga lino nasigala ate nawe njagala oyambe abawiza ready yenu nali wano nengende Bunyolo ne malayo weekend nenvayo nembagamba amakubo ge nalabye mu Bunyolo agayingira mu national park nagalaba mu Europe nempana Yunura nempana Jeno Katumba Wamala nempana Mwanyi Nazale ni Kajina agongati mu bizanya lwaki batuba wana temubu sharinga aba NRM bwe baba susuda bwe ndaba akalungi government eno kekoze njakogera ko nkayise nawo as a Ugandan nalaba amakubo ge nalaba Bunyolo sigalabanga kiringa nga amakubo ge nalaba Eastern eno lwaki bwe ngogera ko Jeno Katumba Wamala tankubire simu agabya bulijje ebyo lwaki Allen Kajina tankubire simu Yunura tayina budget erina budget Yunura ye sponsorinze ko show wano Yunura mbuza ngankunza abantu bagende mu national parks balambule ebisoro Uganda Wildlife Authority tayina budget UTB ereja jiwa bajega bwe twogera ku birungi Gashumba video tibasharinga bwe mbakuba nyondo nga basharinga kankwongere kino olaba ngogende munyonyo waliwe bala bajita autospa ojimanyi ojimanyi bali mu kuteekawo ebigoma mbabuuza mu ndagayo ekibuga kimunga bakikola misana ebibuga byonna bakola kiro bajja ne batandika saawa nga 4 ne bamala 10 bagenda kukolewo emyaka 4 basibe motoka traffic basibe motoka bali badde bakolawo kiro tuve ku roundabout eno egende Salama igane Mulungu olabe kuba ligenda ku ebusabala ku gundi ya Bobby Wine baina ki flyover kibagala okukola waawo balinganga abataina time frame
budde kubana ne weyongera maaso waliwo ekirala ne ku Serena waliwo kye bazimbawo tugenda mu mwaka waliwo akalake bazimba ng'otuuka ku toto ekajjansi temuyina time frame ompulira kati bw'obyogerako gashumba tufukidde gashumba. These are facts. Some of us are global citizens. Mwensobe gye muyina abawagizi b'NRM mulowooza buli muntu villager yensobe gye mukola. Some of us are not villagers. Ekirala bwenzijewuwo nompa amayuni nompa chai mutampeko ne munywa nja kwebaza nti ompadde chai naye nga nkitegedde omperedde muki mutampeko era nja kyogerako njajiga yes wampadde chai naye adde muki mutampeko. Ekibuzo ino kibuuza nnyo. Singa tubadde tugenda ejjinja average ejjinja ogende how long ng'olinye taxi olwa sawa 5 sawa 6. It can't be. You can't tell me to okuva Kampala tuuka ejjinja. I'm telling you. No, sawa ziri 2-3. No. Kale sawa 4. No. Kale 5. Sawa 5. Agamotoka agakwataawo. Sawa meka? Sawa 5. 5. Beautiful. Okujja ng'otambudde kiro. Singa emotoka etambuliddewo sawa 2. Passenger oyina gamba ki? Sawa 2. Tumanyi nti otuuka ejjinja kitwala sawa 5 siwe kiri? N'otambulira sawa 2. 20 hours. You talk about it. Kituliko wano. Tuli mukwa we are assessing ebbanga limumaze mu buyinza. Nga bwe nabagamba nti ebintu byemusinga okwagala zino zimpoma satellite zazimbwa Idi Amin. Eyo mpoma we bagizimbira nga mu Africa ziri mu biringa emu eri Uganda endala eri Nigeria. These are facts. Ekisaawe ky'entebe ekyo kiraba. Uganda wefunira independence, it was the biggest airport mu Africa. Entebbe International Airport. 1962, it was the biggest airport mu Africa. Kati omanye namba gye kirimu? Kiri number 22. Ekisaawe ky'ennyonyi. 40 years of NRM. From number 1 to number 25. 22. Happy with me? No. They cannot understand that somebody is keeping quiet, but he's not happy with me. No. Until you tell him that you go and eat your mother's something. That's when you. Eddoboozi eryo mwami Gashumba oli njagala tutandikire ku eryo kati. Eddoboozi eryo yali President Yoweri Museveni oba? Yes. Nabano bannabyabufuzi ba wano bwe bali. Balowooza bwe tusirika situtegeera. They are dealing with the kids, kindergarten kids, they are dealing with the peasants. Boyogera lwe bategeera nti omusajja ategeera ono. Bw'osirika bamanyi situtegeera tuli baana ba kindergarten, tuli ba village, tuli ba wakuzi ba mubisi gwa njuki. Omanye typical peasant ye muntu agenda mu ttale n'awakula omubisi gw'enjuki n'agweriira. Bamanyi situtegeera. Kati bw'okola submission nga bwe nali nkola analysis ku independence waga omusajja ono buli gy'amalemu amagezi ategeera oba yesiruwaza bwesiruwaza. You get it? Tubitegeera olumu tusirika tufune emirembe mu bulamu bwaffe. Neweesonyiwa ebintu ebimu. Si yawange ekibuga kirimu enzikiza ekiro 24 hours. Si yawange enkuba bw'etonnya. Just drizzling kigetinga flooded. So batusirika olw'enzikiza gye tulaba ekiro ne tulaba amataba ne mugamba nti bano bategeera era ba appreciatinga bye tukola. No. Kubanga omutawaana gwe tulina mu ggwanga wano, there is no option B. There is only one political party that is strong, that's NRM. Singa tubadde nga Kenya waliyo Raila Odinga, waliyo ne Ruto ogamba kankronsing ngende side ki? But there is no option. The option comedians badikula. The options of NRM are dikulas. Abo opposition dikula. Opposition yali omu yali Dr. Kizza Besigye is no more. Bano badikula. Dikula certified dikulas. Abo opposition. Yes. Ndagayo wanu tangible. Ne Besigye yabagambe ennaku ezo. Nga babuleminga Yoweri Museveni nti ali mukola embaga y'emyaka 5 ne mutabani we ali mu birthday party. Bakola ki? Nobody is challenging them. So it's only Mr. Museveni and the NRM. Yes, necha kambabuzi. Lwaki video yange ya trendings. Mwadde okuwemula? No. Temwabadde kuwemula. Nsonga. Wabadde oyogera kubiriwo. Yes, bye tusuubira nammwe okubuulira abantu. Gavumenti eno kigiremye kino. Kino kye tugenda okukola singa tufunye obuyinza. Ne buli kaseera Museveni, muhoozi. Mulinganga abaganti singa Museveni ekyagenze ebintu bijja kutereera. No. You get it? Mubuulire bye mugenda okukolera abantu.
temu concentrating kuvuma kuvola Museveni muhozi okitegera nozi kati ombuza buziza gwogwawa boba togwa mu zondese boba togwa mu NRM ate naawe towagira bali ate naawe olero wanywedde ki n'abakuvuganya kankubuzemu ekibuuzo kiri kimu mwensobi gye mukola kwe close ati buli munnayuganda yina ekibiina ky'ebyobufuzi mu kalulu akaweddere 42% of Ugandans tebalonda nga balaba Museveni tayinza bataasa ne Kyagulanyi takola ki yefe toyina gyogwa nze ndi independent otegedde mwensobi gye mukola kati olinga nga bakyagulanyi buli atawagira Kyagulanyi bamanyi awagira Yoweri, which is wrong. There are many independent thinkers in this country. Nga balaba President Yoweri Museveni ayina bye yakolera eggwanga takyalina kyasobola kwongerako kumwotegedde mpulira kati bato bange abanuupu bo buli atabawagira Musiru tategeera Munyarwanda Nalumansi. You get it? Kati bali kusanga lyambogo gwe bavumye wiki yonna ompulira ndowooza njagala abatuwiza ku radio 4 bakitegeerenga nti mu Uganda muno mulimu abantu abalaba ebintu n'amaaso gaabwe. Nze galubindi zange siza yellow kitegeeza siri wenalemu, galubindi zange siza noop siza red, galubindi zange siza blue. Galubindi zo zaki za kala 3 yellow NRM no yellow okay. Black and red flaga yachi ya Uganda, ya Uganda. Oh, goina national colors zonna. Yes, patriotism kyetegeeza. Olaba Uganda nga bweri. Ndaba Uganda nga munna Uganda. Siraba Uganda ngo wenalemu. I don't see Uganda as a noob activist or an FDC politician. Ndoza nchikuletede bulungi. Webale nnyo. Kanzi je todanga mu wano nombuuza simanya ngwawa. Nze ndi independent. Toyina gyogwa. Ekitegezo kiri nti bali abasajja be ba producing aba Museveni ba Besigye baffe. Mwamuge na producing abani simanyi kankusese njalo tunuya abasajja enwanguli bakuza abasabaana era nze bwenda bana batwewerero tukola kifujjo nseka n'okuseka. You don't know what you are dealing with. Hard people mu holidays jukiranga tukola okuva ku macha nga tukera 12 ogendo kola eka wali ekipipa ekinene nga bakikuba namujane munywa breakfast obuugi n'ebirala nga bakuba okubi ekipipa okubayita mulinga abali mu somero mu maje ewaffe bayitanga yo barracks ne tugenda ne tunywa chai ne tuddayo ne tunyuka mwenda kirungi saakula nammwe mwenda ateeka munge tudde tukole ekintu ekirala twasomanga nnyo ebisubi bino okubika ebitooke taata waffe yali asinga ebitooke nga buli wiiki 2 atemaloola 2 ez'amatooke mwakulira ddala nga baganda bennyini ebyo tukola ene waffe anti ffe twakulira mu Buganda kyovula Abanyarwanda oba abavandimwe mu Buganda balina attachment y'amannyo kuba byonyumya byennyini Bwakabaka bwa Buganda abaganda bye bakolera okubika ensuku kwanula mwanyi kunoga kola kimu Jesus nitubizibika ne tukola mulimu tewalinze mulimu gwe saakola mulimu gwokka gwe saakola kwe kufumba kuba taata waffe omwana omulenzi nga talinnya mu kiyungu tokkirizibwa kulinnya mu kiyungu omwana omulenzi baana bawala kati yenjawulo yammwe naffe ffe bwoba oli mwana ofumba era ffe waffe baatugabanyangamu n'ennaku leero Adamu gwafumba nyina brother wange ali bweru eyo oba yali anoonya eki mu kiyungu taata ffe n'amusangayo yamufulumya 10 okitegeera tebyali bino ebyokufunze kyovula simanyi kufumba era sirifumba ntegedde lwaki wagamba nti tosobola kufumba ate ne maama waffe nga tafumba kubanga ewaka twabanga n'abakozi waliwo omuwala we yatukolera ennyo bamuyitanga Nowerena taata waffe awaka yalina abakozi abawera 40 bakola emirimu egy'enjawulo Abakiga Abanyarwanda Abanyankole Abapakasi abakola emirimu ngero yanasasula emisaala basimba layini buli omu n'amuwezi naye nga toyinza kuwulira anyumya bonna basimbye nga bali mu kkomera ompulira ndo kitaffe yali bad news. I don't like that. I hate it. Nze nkyagala nagenzo kizuula singa yali tough singa ensi yabagabana tambo yatandikanga nga ajja ekikutiya ekirimu sente n'atuwa fees n'akyega mulimu esigaddemu nti temuli ogende musome kati onakola lwenzijukire twawummulanga mu primary olwo nga ajja kutuula ku shade fenna ntujjawo akajjukira tuli bangi n'akubuuza dde wakumeka nti wa 15 kumeka ku 10 eyakulembedde akusinga ki mboko nikama niyo abatakoze bubi ng'akubuuza eyakulembedde akusinga ki emboko zaakaba kufa yali musajja mukaamu femiga gyaffe gyali official nga kimanyiddwa mweno tukuba muki ku miggo naye kusesaaki abazadde abaatusekereranga nti abaana batukijjanya abaana baabwe bali ku kyalo bokyambiza akuba misota my god abaffe bali tibasaaga era nze bwe ndaba
freedoms liberty zenda mu Uganda bw'abaana balina liberty omwana talina liberty omwana alina bintu biri bisatu okusoma okumujjanjaba n'okwambala n'okulya ebisigadde biri optional ye liberty kusoma omwana okasitaba nga asoma mu masomero ekyo kimu okoze obuvunanyizibwa ekyokubiri nga alya kumwambaza kyekirala byebyo n'okumujjanjaba ye liberty yes kwafe batujjanjabiranga Villa Maria Hospital mu area mwenva mulimu eddwaliro eddunyo baliyita Villa Maria Hospital ngate tulina anti waffe sister Tony ngate musawo ngero lumuje tugenda kati nzenzi fe twakwekanga nnyo eddagala mami nakweddaga eri okumya n'oliteeka emitwete ate lwe banalisangayo so bino byendaba ebyammwe simanya abaana balina freedoms abaana bagenda ne bacakala kulyambo abaana batandika ebigezo enkya mu basabire ng'osabirani tebabasabire tekyaliyo I think next week tutandike tulaga abantu fo bulamu bwe twayitamu kubanzijukira n'okusaba nti omwana agenda kola final exam no way okujjako kyenzijukira buli wasande twasabanga ate ku ssomero I think every Tuesday nga faza babirayo emisa ekyo nkijjukira nenti abaana musabira agenda kuyita bigezo nga tuwalivayizinga katonda yambi tikiriyo ebyaffe yali bad news tebyaliko bya kukola ki kutitibya no nange nkyusengeri gyenkuzamurraho mawange kyenzijukira mu primary I become tough mami kyenzijukiranga ekiro n'abaana b'ennaku zo tebamanyi mawulu nga mami ku mmere gye tulidde ekiro kwategeka kino n'atwala enkya ku ssomero n'agiteeka n'agivumbika mu muliro sobola okubanga ekereyokya ku makya n'ogisiba mu lulagala n'ogenda okusoma ngeri mu lulagala yes ebiseera ebisinga naye kyewunyisa abaana babanga 100 ng'amawulu gonna tugatereka mu kiruumu kimu naye nga buli omu amanyi eggulu lye nebino byempulya simanya sausages simanya nseka n'okuseka era mbatunuya abaana n'enseka n'okuseka ogambye abaana bwe bati instead tebanyangu gye bali mwe abampuliriza essaawa zino towanga omwana soft life ojja tuuka wejjusa abaana balina kukuzibwa nga they are hustlers obulamu bwangwire ne mu Kampala muno kati generation genda abaana abasinga okubeera aba hustlers baana bawala esimu yagikwata ku myaka emeka eyo first phone ani gwe nagikwata ki esimu yo the first phone you had because nagikwata nga yateereze Uganda lwina soko kukwata ku simu bana abaana benda ennaku zino myaka 3 ayina bagita batya tablet kati abeewange n'ababiri Daddy, where is my tablet kati nkikubula ne mukyalo wabawuliriza abaana abato tebeetaaga masimu ago tablet abasomerako let me tell you bobo sazeewo giri meeting a time for 35 minutes ogimujjeko ekyamuyiga abaana omujjako ekintu okiteeke wali akaabo mu kuba empi okiwulira ng'oyala okwonoona omwana buli kyakusabye kimuwe you are spoiling your son kiriganga nze bato bange bonna amalala n'abaana mu kyalo babambaza abaana obugatto ne buga bwaki obujjemu ze manyina obubba ajjako n'embubba n'embusuula baana baleke nga batambula kale ku 13 tonyezawo 3 radio 4 ensonsuzi ne 10 tonyeza 7 radio 7 era kali abajikuru b'omukama kabalega nonya kusimya azilongaza omwana ave makerere ne mumuwa akalulu n'agenda mu parliament tobuleminga mubaka buleminga abamulonda omubaka wa parliament at least yali badde asobola okubanga atula nga ina asobola ofuna omulimu in the corporate world muze MTN muze Airtel muze Stanbic kyekirala the Hima cement industry kati mwabampuliza mbabuuza essaawa zino omubaka w'oyo gwe walonda ku kampani zenjogedde waliwo esobola omuwa omulimu basobola omuwa omulimu ng'owa mobile management ku kyalo damtulira omaki mu byawula omubaka gwe walonda gwe musiiba mugamba ta performance well mu nsi ezaakula oba mu region ya East Africa omubaka yali badde asobola okufuna omulimu in the corporate world mu Stanbic Bank yali badde ku level eyo Stanchart Airtel MTN company z'amaanyi mu head office ng'oba director marketing oba director human resource as long as omubaka gwe walonda akwalifyinga kubeera mobile money agent ku kyalo eggwanga we lyava okufa tulina ababaka bwe
Zembera na bono gambo no yayitawa. Qualifying the best he can do is an agent wa mobile money. Semu junganda kiri ku recordinga aganti ababaka abamu tebasana kubera na kachiko kasimantana. Semu ju nganda ngayagamba. Semu ju nganda aganti ababaka abamu tebasana kubera na luka walinga batunda emichomo. Tiyabera nabo ne yebuza bavawa. So why should you expect results from such? Thank you. Ani abalonda. Chovola nze sikyalonda. Parliament yetaga bakangama kumiaga. Atano. Basegona. Basumani basalirwa. Basemujunganda. Ani omulala. Bampuga. Hichi checho. Njagalo tunulire ababaka bawini byanyima. Bekure park bajako bolanya. Ne the current breed of MPs. Bano. Hey. Abetika TV. Nze nyino munene mu government talaba TV ze Uganda. Yakowa. Nti buli lwoziraba mulaba amawulire osula olwadde. Submission zokka. Submissions. Ovotya mu constituency yo n'ogenda mu constituency yo mubaka munno. N'okozesa ebigambo byesobola na kwogera nga ni mu kisenge bw'omu. But is a honorable naye alina title ya honorable. Ate ekirala government yatutta ne creatinga ka title kano ka honorable. Akagamba ka honorable balinga nga aboogera ne Katonda buli ku makya. You get it? Kale, that's where the problem weva. Kulonda bantu batasobola na kutula kachiko kasimantana. Yes, semuju yabyogera. Njagala olabe semuju nga akola submissions, olabe bampuga, olabe basegona, basumani ani. Olabe. Then baleta abaloga kino kiri kuki. Obanga government eno kyakigudde mu kabada. Pwebuzibu, fe tuyine ennaku ku mutima kubanga tumanyi kye twagala. Omuntu yali avuzeeko Lamborghini, yali avugezeeko Ferrari, bomuwa lawumu. Ani motoka zigenda lawumu ezo ipusaamu. Vitsi, sipasio abafa. Kati omuntu bulamu bwe nga yagula primo, toyinza muwulira lawumu. Tusobola muwulira Lamborghini. Oba Ferrari, kuba tagimanyi. Tosobola kwegomba kyotamanyi. Kati ffe tukaddiye mangulu kuba kye twagala tukimanyi. Okay, Radio 4 Mwami Gashumba akiriza ekyo tukyogere wiki ejja naye tutambulire wano 0 Nenga tonna bakutama simu mwenna abawiza Radio 4 abasharinga clips zaffe. Thank you so much ne Radio 7 abavandimwe bangi abali engome nakasongola bankubira amasimu. Okay. The Great Abunyoro region abaga program eno bajuulira. Beba nakufula Radio 4 ne Radio 7. Yes. Number 1 radio station. Yeah. Nze Adam Kungu ne Mwami Frank Gashumba chafuna masimu. Towala nanga muntu lwakuba awagira ekintu bwekiti wala nandowooza ye. Okiwulira soko mpulirize. Soko mpulirize. Yesewo. Nze sikkiriziganya na Nuupu. Owulira? Naye ate siina bukyayi ku bawagizi ba Nuupu nti sibaagala. Ate naawe kikkakatako bwemba singa mbadde ndi wa Nuupu nwana nnyo okusweet talking abeNRM n'abeefudisi bayingire ki Nuupu. Owulira? Towala nanga muntu. Owala nandowooza ye ate n'olwana agule endowooza yo. Okiwulidde? Kubanga abavuma NRM kakati abamu baali babadde muko mu NRM. Kambu gwowagira kibiina ki? Enze ndi wa FDC. Excellent, owagira FDC. Yesebo. Bw'otuuka enkya n'ogivaamu n'ogenda mu kibiina ekirala n'ojoyininga let's say sisimu ka Uganda nga tugifudde political party. Singa twali twakutta ng'okyali mu FDC. Ompulidde ndowooza. Nange nyina kati nze gwolaba nali mpagira nnyo Yoweri Museveni mu 1996 nga mwagala nga bwe njagala Yesu. Naye ti ne bwe nayawukana naye tiyanzita. Owulira? Tiyanzita nansaanyaawo. Nze ge magezi genkuwa. Endowooza y'omuntu tokkiriziganyanga na ndowooza ya muntu ne towala nanga muntu olw'endowooza ye. Webale nnyo mugalange. Kati je n'amawulire nze nkomye wano ne Mwami Gashumba. Bana abadde batulaba tubadde streaming live. Nze namwe tusinkana ku ssaawa emu nina abaka ba Parliament nsonga za zaake n'ebyabadde mu Parliament week ewedde.